biyita kale katulaba abakulu abo bwe tunabamala tujja kusangako ndowooza Lord Bittem alina kye yafunyemu ekizibu. Lord Bittem omujjukira yali avunaganya Sindi ku ntebe ya Uma musajja kagaalina bye yayogedde nga butufu olaba oba bambi kwali oba taliiko. Kasooke tulabe Jackie. I'm very good, baby. Long time. How are you doing? Banango chala bikabulungi banango. What do for example, I don't jog gamba chi. No, like what munonyangako. No. Beauty is like us. We're not to know wakas. You know, I'm sorry, I'm talking. Brand new song. What's this out, Bruce? Ani ako Gambia. Wawulidde from where? Three of them were never reading. Yeah, Oliba Rumble Marcosenga Abasa. Chamber Dembusa, you heard from where? Walika Mocha, Walika Walagala about Chisen. Kakati Chintoino Kumanya is one, Nti, Bochivanga Chigenda Kuvera, Sitchin to Chet to Tassovola. My Luganda is not Lugandering well. It's not something that we're against. If it's gonna happen, Chijabera. But minus that, Fetwa Tula, whatever problem it is that we had, to have your Gerako, so Tuli, steady. No, Cindy, I know Musajja. Lilian Imbabaza, I know Musajja. Baina ne family. What are you waiting for? Okula. Linda, my phone is ringing. I'll take over the motor. That's Just answer that question. I'm not going to say Musajja. Yani. Just to mutumire chiku. I know. Hi, baby. Google Sosokula, I know Musajja taina manya. Hey! Oh, Jafatonera bidde. When are you giving birth? When am I giving birth? You can't give birth when you're below 18, so. Pew pew! Ngumaze. Wadanga yo. Tozala mu Jackie ndaba omwesibiri. Jackie? Munywanyi wange long time. In fact, Jackie oyo ka history kemulinako twali mu governor omu. Nze ekintu kyenyinza okugamba. Nze naddira Lilian. Bali ku katebo aba babiri. Nga batudde ku situlo obuwanvu. Tuli mu mystic. Nafe mwe tuli bawizo mwe bali ne radio omugenzi the rate radio. Ekyaliwo kati abo besettinga oyo Jackie nani ne Lilian. Balenza abo tubaliyeyo kajukira nze ni muntu na connecting awo nizo kubula mbadde nteekateeka ndongo ensonga bakinze mu Friends of Zanda White kubanga basinga obungi badde baga Zanda waliwo twaliko ne kamiliyoni emmanga nyonyo ku Kibana n'agamba Nashiwanda namuganda Nashiwanda oyo mukwate ko Zanda mane Zanda ngagani bankwata ko dadi wa manyi already lwakuba munaye mbuze mulooza nagwa yo Zanda mane ya settingira Lilian Mbabazi okwagala Moze Radio namuzala muno omwana mbijukira kale kamba sibule tubalekele Lord Bittem ono musajja muyimbi waddale katumita muyimbi muto like 50 years eyambadde nyambalanga bwogiraba yatusobedde bambi yabadde wali ku Run Star Mako omusajja wo baba atusobedde naleeta ati abayimba ebiyimba byonna ebifu kati abaleddeko eggaali bebe katubasibule bye bye nsigadde Josephat Sede musomesa bato kubabe baddako musengeje omuziki tukube guli oguteredde man mukuwe mulate muli mulamwa mutuswaza nga yemwe batumwa bagazaho ne balemwa kuba kuwe mulate kugasa gwanga fe katusomese muligamba baddako tebakolako bye bakula ne mulemwa oba bano bayimba biki bagamba nti babandana abalala nanshanana bayimba bijanjalo abalala nyama byebikyebyo Chobugamba mbi. Ate bayimba bikyebyo tuwe bayimba mu butuufu kati nze nga Lord Bittem omusajja chifu ipunzize kusomesa na kugamba abantu abuli ayimba ekintu kyonna ekikwatagana bazita obusini simaya biki wakuwa kiboko ate kiboko zigenda kuba za muziki kati oluyimba bayimba biki tutadde tusumulude
bantu banyimba ze bayimba ezitategerekeka ennaku zino omuntu tajamba bejanjalo simama nshanana simabiki kati saawa eno mbaleetedde olwo mwe musengeje omuziki tukube guli oguteredde ate ndi muvubukeera gwe emyaka 10 emyaka 2 mba ndi mukadde okutonga bwagujogeddwa mujja biita byakusaaga akantu kano kalaba omanyi olwaleero music and trading ja tradingamu nange kennyini nga lord bitem enkuba gyenkuba bano abaana bato balina ebintu bye tulina obbayigiriza nti kati akantu kano bw'okalaba kyobola ne kababe bagundi mu kyaki balina akantu ke batambuza nga batambula bwe bati eno eba ttaala ng'emulisa kati buli ali wano mulaba kuno si muzannyo gozzeemu mu kifo ky'okubanga okola ebintu ebiri kati nkugamba bwe nti music yenna bw'otamuleetamu muzannyo n'obeera ng'onyize bunyizi kakati gw'ogenda kusuubira ogenda yimbiraani ate sweta ekooye nedda omanyi kakati ebintu bino biri bwe biti in fact njagala owa kamera akoleki kati otunuulira wano eba design kino kye muyita damage mu abaana abato kakati ekinkwasizza akantu kano nga bw'olaba gold nga bwe nyambadde designer wange maaso awo nja mubalaga kyekireesa akantu kano Grammys ensuubira okugendamu wemba sigenze mu America at least naagenda mu nnyenda e Masaka olugambo mu kyenkya buli muntu ng'olaba ng'ekizimbe kye kiddukira ku sipiidi ebizimbisibwa bijja ku SH Family Hardware. H Family Hardware basange ku Hoima Road Wakiso ku Kidda ku